Salva Kiir Mayardit juzi yali amaze okubanga agoba yali omumyuka we amanyidwa nga General Bolmero namujjako n'amadala gonna mu magisa ko kumugoba ku myuka bukulembeze bw'ekibina kikulembere eggwanga kakati onako lwali mu kutatunula nga buliddwa ani gwagenda okubanga afuula mu myuka we azzeemu n'abeera nga ate akomyawo eyaliko mu myuka we mwaka gwa 2013 onono ndabyeko n'erinnya yina eryengabi eryayiga bamuyita Wani Iga Iranga musajja Dr. Mulambirira ebitaba bina musajja muyivu kakati amukomeza okuba nti amumyuka mbagamba nti kyagobesa Bolomero yali obolyawo atunuliddwa nnyo nga abantu batandise okubanga bamwesiga n'okulowooza nti singa bayinza okubawo okulonda kwonna naddala ng'okubadde kulowoozebwako 2026 ayinza okumudda mu bigere kakati mbu Salva Kiir yamutya kakati katugende Masaka ebyo tubirekeeyo nze tujja kudingana enkya inshallah sawa zija kuba 3 ate tugumali tugende mu zukka n'ensonga mpitewo olunaku lw'eggulo abantu abanoonya ekifo ky'obubaka bwa Parliament mu Kalungu West gye twatandikidde. No mu Kalungu West gye twatandikidde ye wali omubaka aliyo mu kaseera kano w'ekibiina kya NUP omukulu Sseungu Gonzaga akwatidde NRM kaadi Kiganda Twaha n'abali ku independent kosa ne muna DF omukulu birimu ye Mike bano nno Honorable Sseungu Honorable Kiganda olwakuba olukuŋŋaana bafuba okulabanga bamatiza abo be bakubyemu olukuŋŋaana nti nze bukyanzaaliwa kitange nange n'abaana be tulwana kujjako gavumenti babamusiramubwa ono omwogezi wa National Unity Platform ali mu kkomera bamwanika ali mu kkomera talina musango n'olwekyo kati nkuba kampeyini bbiri omulundi gumu nkuba kampeyini etakawa nkubeera Sseungu Kalungu ebingi bisalibwawo ekibiina ekireese pulezidenti w'eggwanga n'ababaka abali ku kaadi kakati mmwe bwe muba temulinaayo ndowooza wendaga mu myaka 15 ekitundu kino kibadde tekikiikirirwa naye ono ye Vaawo Mpitewo 2026 bino bye